waliwo okutiisatiisa bingi nnyo tebijja kuvaamu kalungi. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe, ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. si byange bibye, tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu biriko ki ekyenjawulo ekibibaagaza? Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we, simulabangako oba ndimubuuza Eddie Mutwe ekirevu kino kiringa kya Peetero Omutume. Peetero mwamulabako? Peetero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwako oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Ssaawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo, bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi. Nkubiriza bannayuganda mwenna okubeera obulindaala, kubanga bajja bbawa obunywebwa okubawuddiisa. Nze bompe emmere ng'enjala ennuma njirya. Enjala ennuma. Bwe mugenda ku nnyimbe ababawa mmere muba mubaagala nnyo. Bw'ogenda mu lumbo bakumbaga enjala ekuluma. Eyagifumbye oba omwagala nnyo, ye omufaako n'omumufaako. Gwokwata mmerewo nga weeriira. Ennaku zino baddira n'omuceere. Nalabye ku mutimbagano abakyala babiri baddidde esseppiki y'omuceere bagitadde mu kiveera. Bakazi bakulu. Kale enjala bw'eba ennuma neeriira emmere naye kitegeeza nti ngenda kukwaga. Babawo obubaasa mu bulye naye ggwe ronda kyolaba ekituufu. Ajja kukubuulira muntu mutuufu naawe omumanyi. Naawe omanyi omuntu omutuufu ayinza okukugasa mu kitundu kyo. Oba ku LC oba ku kansola babayita baani bano ku district bonna ku magombolola mubamanyi. BMP bonna mubamanyi abatuufu be mbamulonda. Muto wange Matiya Lwanga bwanika ngambye yanawulidde tannaŋŋamba mu butongole naye nawulidde agenda kwesimbawo. Yimirirako. Tuula. Abatuufu mubamanyi. Teweetaaga kukubuulira nti ono ye mutuufu. Muleke kwefuulafuula mbu baakubuzaabuza. Bakubuzaabuza oli mwana muto. Bakubuzaabuza batya, bakulimba batya. Mbeera nze Lweza mu muluka gw'Emutungo mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo Lufuka. Si bwe kiri ssebo? Mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo ye kkojja ng'ali Wakago. Kaakati abantu abali awo bonna mbamanyi. Abangasa n'abatangasa mbamanyi. Kati bakulimba batya nti oli yakulimbye. Yakulimbye atya? Kubanga yakuwadde ekijjulo ky'emmere. Twalewo ekitiibwa Mutaasa Kafeero ne tulya emmere okugimala wali mu Nakwero. Twalya emmere wabula.
yali yebaza Katonda ebirungi byamutuusizaako n'ebizibu byamuyisizaamu. Wakola bulungi n'otukuŋŋaanya ffenna. Ne bannabyabufuzi baaliwo bangi ng'ono ayogera bino balaba Katikkiro banneekulubeesezaako bano badde eno naye ng'abantu bali abalonzi abaawo bo tebalaba. Singa Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero abadde wakwesimbawo ba abantu mu kitundu tebamutegeera nga ye. Emmere eno gy'aba waddeyo ne bisaakalwa abantu bayingira ne balya emmere neneewuunya emmere yonna wagijjawo. Naye kubanga abawadde emmere kyekimu n'obubaasa mubitwalire mu ttuluba eryo. Oweekitiibwa Sipiika, nkubiriza abaweereza mu Bwakabaka ku mitendera gyonna abateekateeka okwesimbawo okuvuganya ku bifo by'obufuzi okugoberera amateeka. Mwe abakiise mu lukiiko bwe muba mwagala okwesimbawo mujje mututegeeze ng'amateeka agawafuga bwe gagamba. Dr. Kayondo yajja n'atugaa nti agenda kwesimbawo. Dr. Edward Kayondo eyasomera e Buddo n'agenda ne yeesimbawo. Sipiika n'ayita mu mitendera gyonna. Akalulu ne kajja nga bwe kajja yaŋŋamba tebaamutegeera. Bw'atyo bwe yaŋŋamba tebaamutegeera. Naye n'akomawo era n'ayita mu mitendera nga tewali kimulobera kudda. Naye tiwali bino bya kirwanire bya kibi. Olina okugoberera emitendera bw'oba oyagala okugenda okuvuganya. Waliwo abakozi abalala abatali ku mutendera guno, abakozi baffe mu bitongole. Omukungu Simon Kaboggoza aliwa. Omukungu Simon Kaboggoza yakulira Buganda Land Board, yeddira Ngonge. Yawasa mwannyinaze wa mutima naye okumpa ku nkoko lutalo. Naye alina omukozi Mwami Dennis Bugaya aliwa. Dennis yimirirako Bugaya, yeddira Mambo ono yimirirako. Munnamateeka kaakati n'atandika okukola kaweefube ow'okwesimbawo eyo mu Mawokota. Kaakati ne ndyoka muyita ne mugamba Dennis, njagala ombuulire emirimu gya Kabaka gino gy'oliko ani gw'ogenda ogikwasa, weeteeseteese otya? Kale tukumanyi olimu ensa, amateeka ogamanyi, tubadde naawe ebbanga gwanvu naye nga tonnagenda mu kwesimba. Sooka ombuulire gw'ogenda okukwasa fayiro, emirimu gino nga mingi. Mukama wange Oweekitiibwa Katikkiro mbadde ŋŋamba oba ne mbuuza omukungu Kaboggoza nti ono alina gw'ategese gw'agenda okuwa fayiro nti omanyi. Dennis ne mugamba togenda kwesimbawo, sooka okole emirimu gya Kabaka. Namugaanye oyo. Bw'abanga yanjeemedde ayimirire wano akyogere. Naye namugaanye, manyi ab'e Mawokota babadde bamwesunze, naye omanyi tonogeranga kizibu ddagala ate kutondawo kizibu kirala bw'oba mu mirimu gyonna. Kati ofiisi gy'alimu nkulu nnyo, emirimu mikulu nnyo, nga talina muntu gw'agamba nti ono gwabikwasa nti abeera wano okyalimu na muto. Bwe kukaba kalulu byakwesimbawo n'emyaka 2 myaka 3 okuva leero ojja kwesimbawo. Kati sigala wano okole emirimu gya Kabaka. Sipiika kikulu nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi kuba Namujingo oyo atuli bubi. Ensimbi ezandikoze emirimu egiyamba bannayuganda ziggweera wansi wa mmeeza okugulirira buli wantu. Ekizibu kino kinene era kisobola okukolebwako ofiisi enkulu ennene mu ggwanga. Tusaba bakikole mu bwesimbu, ababba babakwate bababonereze. Oweekitiibwa Sipiika, nsaba ne gavumenti ewagire bannansi abali mu ttuluba ery'abamusigansimbi abaffe abaawano abalina emirimu gye batandiseewo. Bannayuganda batandika ebintu bingi ne bakalabirira olw'ensonga ezitali zimu. Gavumenti ebayambe ereme kufa ku bana abava ebweru bokka. Wabeerewo enteekateeka eŋŋenderere erondola kampuni z'abannansi okuziyamba okukula. Kikulu nnyo okuzimba bannansi abaffe abalina emirimu egy'enjawulo, abalina amakolero, abalina amalundiro, abalina amasomero, abalina biki. Tusaba gavumenti ensonga eyo naye egifeeko. Oweekitiibwa Sipiika, maliriza.
naye njagala kusembyayo ensonga eno enkulu. Gavumenti ya Uganda tugibanja ensimbi nkumu ddala. Tusaba ensimbi ze tubanja zitusasule tusobole okukola ku nsonga zaffe. Emirimu giziŋŋama wano mu Bwakabaka olw'obutaba na nsimbi naye ng'ate gyeziri tuzibanja. Era nsaba ku mulundi guno gavumenti egirabe nga nsonga nkulu ezisasule. Wangi weewaawo twabadde n'ensisinkana n'aba gavumenti ku Lwokutaano oluwedde nga 2 May ku nsonga eno. Gavumenti eya wakati yakulembeddwamu Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka, ate ku ludda olwaffe Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ye yakulembeddemu ekibinja. Gavumenti yasuubizza ekibinja kyaffe nti egenda kubaako kyetusasulayo. Waliwo engero 2 ez'Abaganda akusuubiza era Omuganda agamba nti kagambo kalungi kasuza wampisi ku lugo. Bagamba kagambo kalungi oba kagambo akalungi? Akagambo akatono oba akalungi? Akalungi kasuza wampisi. Kati nno kyabanga bwe kiti kubanga wano waliwo abavubuka bangi abatamanyi Luganda. Kati omwana bwe yeekabyakabyanga ekiro nga bamugamba tugenda kukasuka ebweru empisi ekulye. Kati empisi neefuna essuubi nti oddala omwana bagenda mukasuka ebweru neesulaawo ng'ebwamye obudde ne bukya. Naye kyembadde ngamba tulina essuubi nti nno banaatusasula tukole ku mirimu. Njagala nnyo okwebaza abakiise bonna olw'obujjumbize. Tuyimba bajjajjaffe abaatusooka abaalwana ennyo okuza ensi yaffe, naye nze ndowooza mu myaka 10 okuva leero bwe baliba bayimba bajjajjaffe baliba bagamba mmwe. Kubanga guno omulembe gwe tulimu si gwakukwata mafumu ogenda ofumita abantu ogenda owamba abakazi. Twagenda ng'eyo Busogga ne tujjayo abakazi bonna bonna ababalagavu abazibu n'ebunyolo yonna ne tubaleeta kuno. Oweekitiibwa Kitooke ng'osese bwe kyalinga nga tugenda ne tubawamba bonna ne tubaleeta n'ebitundu ne tubifuga ne tubirya. Abaganda ne bajja e Buddu ne bagobayo abanyolo bonna oba mwandikoze mutya ffe bannaaye be baawamba obuwambi ku banyolo singa tetuwajja. Era olutalo lwali wano mu ggombolola ya wano e Bukululaawo olwasembayo Kabaka Jjunju amala agobera eddala abanyolo e Buddu. Bye mbagamba si biyiiye byafaayo byennyini bwine yakala. Kati omulembe gwo gwayita. Kati omulembe gutuliko gwe guno. Olutalo lwe muliko lwe luno lwe mujja wano okuteesa buli lukedde ne muveeyo wammwe yonna ne mujja okukola emirimu gya Kabaka. Mbeebaza nnyo. Mbasaba tutambule bwe tutyo ebbanga lyonna. Bwe tuba obumu omulabe talina waayita. Nabagamba bwe nagenda ekibuli nga tuliraanigane wano tuliraanigane. Waliwo essaala etuuka awo gye basaba Oweekitiibwa Kakoma nkubye eriiso weeri muliraanigana nga tumaze byonna ne mbuuza kati lwaki mbadde mugamba ono tuliraanigane nti anti sitaani ayita wano wakati wano. Oli gwe nali mbuuza kubanga munywanyi we ne mugamba gwe sitaani wamulaba ddi banaaye. Temumanyi Kafeero Pawulo yabuuza weekwasa sitaani wamusanga wamulukubo lwa Bulange. Naye kye baali bagamba mubeera bumu omulama timugufuna Oweekitiibwa Bwanika. Ndowooza kye mbadde ngamba okitegeera bulungi muganda wange ow'omutima. Ne tuba bumu bwe tuti kamba buwulire.